Mukwano gwange gwe ali ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti nokola kyamaanyi okwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Mugana wange twagambye nti no twewaddeyo kubanga tugenda kubanga tukuwa updates buli kigenda mu maaso, buli ekigenda mu maaso ebundi bujja tugenda kubanga tukikuwa butereevu bulambalamba. Wabula gwe ky'oba okola genda maaso n'okubanga osubscribinga n'okusharinga gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Wenjogerera ebika by'emmundu byonna bivuddeyo. Kasepiki, zaani, majegere zonna zivuddeyo lwa muntu omu, lwa mubaka wa musajja ono Bobi Wine, bwa musajja wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga ki ekibagisaayo emmundu gwe mukwano gwange ali eyo okola obukozi mobilization. Simanyi lwaki bano abasajja beerabisa nnyo. Ekintu kyangu omusajja agenda mu kitundu ng'ekibiina kyonna kyonna ekyandikubye olukuŋŋaana n'ayogerako eri abantu be n'abaleetera ku bigambo muganda wange oba oliawo ngaawe tusemberedde okulonda kati simanyi gavumenti ya mukulu Museveni eringa agamba nti nno mu gavumenti ye tewaliwo okwesimbawo, tewalina kubeerawo opposition. Kati kyalinga ategeeza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Simanyi lwaki tebatuleka mu mirembe ne baleka omwana n'agenda mu maaso n'abanga mobilizinga twaye mirembe. Ne kaakati abasajja baggyeyo emmundu, baggyeyo tiyagasi, baggyeyo biki, buli kika kya mmundu bakiggyeyo, bali ku muntu omu atalina wadde akaso, atatamudde wadde ejjambiya, wadde embazzi gwe mukwano gwange ali eyo. Ate n'ekisaawe kye bamukugira okugendamu ne wantu gye bamukugira obutatambula bamaze ebbanga nga bakimanyi lya wiiki emu, babalambika gye bagenda okubanga bateeka mobilization tour yaabwe gyegenda otandikira dde bakimanyi nga n'ekisaawe bakimanyi, naye abantu abo bolaba tebakikoonako. Balabye era leero lwagenda okubanga agenda kuteeka ku stationinga mu kifo ekyo ne bateekawo embeera. Era kati wenjogerera embeera nkyankala, musajja baggyeyo emmundu, musajja baggyeyo tiyagasi. Ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu alemeddeko agamba kino ekisaawe twakisasudde ssente zaffe, lwaki tuba tugenda mu maaso n'okubanga batutawaanya basajja batulinyirira, batulinnya ku mutwe, tebatuganya kwekolera akantu konna gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Era wenjogera mwami Kyagulanyi amakubo gonna bagublokinze, bamugamba ayite mu kyalo, bamusindiikiriza agende mu kisaawe kiri eri ekiri mu kyalo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Musindiikiriza agende mu kyalo ave we yabadde ategese okuba olukuŋŋaano. Komanda wa poliisi amanyikiddwa nga Rogers Mageni yakuliddemu akakiiko ka poliisi okubanga balemesa Robert Kyagulanyi okubanga akuba olukuŋŋaano ku kisaawe kyabadde ategese. Muganda wange ali eyo ekisaawe kimanyiddwa nga Boma Grounds. Ekisaawe kino kimanyikiddwa nga Boma Grounds kibatuganye okukola ki okubanga tukubiramu olukuŋŋaano. Kaakati nno bamusindika bamugamba agende eri ekirumya Catholic Church Playground gye bamusindise Entololo Sub Country mbwe wajja kusingako. Naye nagambye okuva ku kisaawe kino kyabadde bategese okubiramu olukuŋŋaano waliwo kilometers 3 okutuuka ku kirumya Catholic Church Playground. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo. Bagezaako kumalira musajja ono budde, bagezaako tumalira budde, naye nkakasa nti ensonga zijja kuggwa, ensonga zijja kugguka. Pulezidenti w'abantu alina okwogerako n'abantu, alina okwogerako n'eggwanga, kebakole batya. Ensonga ze beekwasa teziriimu. Bagamba nti bo babadde bataasa kubanga local business zigenda mu maaso, naye ate ndaba balinyiridde eddembe erya local businesses okubanga ziddukanyizibwa. Kubanga bw'ojja n'olekawo ensasagge n'oddeko okutiisatiisa, tosuubira nti nno business zigenda kubanga zigguddewo nga ziraba ebigenda mu maaso nga mutaddewo chaos. Poliisi yennyini yeetaddewo chaos, yegezaako oteekawo chaos gwe mukwano gwange ali ye blockinze ekkubo erigenda ku kisaawe. Radio stations bamugobyeyo, ekisaawe yabadde akitasudde, radio stations yabadde azisasudde. Gwe muganda wange ali yeekumira ku Yugi Updates. Bano abasajja kiki batwagaza? Ddala batwagaza ki? Just okwogera obugambi, okuyimirira ewantu n'oteekawo tent n'oyogera ebigambo byo n'obulira abantu bo n'obulira abalonzi bo, ekyo nakyo kibaluma. Kaki kibatwagaza mu ggwanga gwe mukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza teweerabira ku subscribinga, genda mu maaso n'okusharinga, genda mu maaso n'okukomentinga gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya, bali emitala w'amayanja, ensonga tuzikwasaganya. Yongera kusharinga busharinzi na kusubscribinga busubscribinzi na kukomentinga. Ffe muganda wange ebisigadde ebitulekere
twagambye tulina ba tukutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso mu ttu eno, buli kimu ekigenda mu maaso ku lugendo luno, gwe subscribing busubscribinze tugenda ba nga tukikutuusaako gwe mukwano gwange ali eyo. Weebale nnyo, tovaako twerabirako nakadde gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku UU Updates TV.